وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza nate olunaku luno olw'ebbalaza atutaddemu abo abalamu twongera Allah subhanahu wa ta'ala okusaba otuwe obulamu obuwanvu ate obulamu obulungi otuteremu baraka mu buwangazi bwaffe. Nyaniriza gwe munnaffe amaze okutwegattako nga nsaba Allah bw'oba olimu abo abalina ebizibu ebitali bimu Allah akugonjolere ebizibu byo mu kaseera mpawe kaaga. Bw'oba olimu abo abajaganya olw'ebyo ebirungi bye wafunye Allah akuteera omukisa mu kirungi ekyo kye wafunye. Program Daawa special ne prestige gwoteekeddwa okukozesa mufeffette munoonye buli dduuka ne supermarket ojja kubanga omusangayo omukozese. Gwasiga ku mugaati mukozese, gwe agenda okufumba mandaazi kekisi naki byonna ebyo teekamu prestige margarine siyaagi ddala omutuufu alimu ekirisa ate ng'awoomesa ekyo kyoba mutaddeko oba kye bamufumbisizza. Nga bw'olaba wansi awo tugenda kutegeera n'okwongera okumanya obuvunaanyizibwa bw'ekkubo eri abo abalikozesa n'obuvunaanyizibwa bw'abo abakozesa ekkubo. Sheikh Mohsen Samaha yatuuse dda era ye mwalimu waffe amakyagonako olwaleero. Fadhal Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nga sinnabuuza kuba tuloba nina akansiiwa. Kaluwa. Omukaddimo gw'okulembeza olunaku sebo nsaba lukyega sebo nze nkwanjula eri abantu bagenda okusomesa. Omukadde nange mbadde wano nga nnyumirwa ngamba singa mukulu wange agenda mu maaso era sebo kkiriza engeri gy'oli omunene wano olunaku lukye nga sebo nange nze ngenda okwanjula eri abatulaba era byogenda obatuusaako. Abatulaba Sheikh Samaha muntu mulungi mu kusaagasaaga asa abadde asaaga sebo bakitegedde. Naam, kambuuze ku batulaba byonna gye musinziira okubeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Allah omulungi akyatuwadde akaseera kano akalungi ate era n'atusobozesa okukoleramu ekirungi. Allah tumwebaza. Nsaba nange nkulembeze edduwa efaanana ku ya Sheikh gy'ayogedde okuba nti nsabira buli yenna ali mu mbeera etamusanyusa Allah embeera yagikyuse akuwa embeera ennungi. Na buli yenna alina ekimukutte oba bulwadde oba bukizibu kya ssente oba kyonna ekikutte nsaba Allah omulungi ono tugende okumala puroguramu yaffe eno nga essuubi weeriri era nkakasa insha Allah ajja kuleeta essuubi mu bulamu. Amin. Sebo Sheikh amaze okubuuza kubatulaba kkiriza era nebaze Mungu. Nasembayo okubeera wano nga tetunayingira mwaka mpya guno. Kituufu. Lwali lunaku lwa Christmas bwe mbaseerabidde. Na alhamdulillah Allah omulungi era nkomezaawo. Alhamdulillah. Nsaba Allah akimpeemu obulungi n'olutimbe lwaffe luno atuweemu bulungi. Nammwe abaluweererezaako Allah nammwe abaweemu bulungi. Amin. Amin. Sijja kwawukana ku nsonga ewandiikibbwa ku lutimbe era nkakasa n'abatulaba nabo kye tugenda okwogerako bakiraba. Lwe twasembayo okusinkana wano twalaba ku buvunaanyizibwa bw'omuntu akozesa ekkubo.
era ne tulaba abantu abakozesa ekkubo nga twayogerera ddala abantu abasobera ddala mu bantu 7 twalaba ab'ebidduka motoka ne boda mu boda mu ne tuyingizaamu n'ab'obugaali ne tubeerako ffe ab'ebigere ne tubeerako abatundira ku makubo ne kubeerako abasirikale abakuumaddembe abatereeza enkozesa y'ekkubo ne kubeerako abatereeza ekkubo men at work ne kubeerako n'ebisolo ebitambula n'abalala be twasobola okukola ki okulaba era embeera ey'okutuula ku kkubo twakirabira ddala nti kyaviira dda ku bantu abakola ki abatusookawo kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amala bagamba nti iyyakum waljuluusa ani turuqaati abange mbeekesa okutuula ku makubo ne bamugamba ya rasulallah tewali kifo kyonna kitutebenkeza okujjako okutuula kuki ku makubo nabbi n'abagamba bwe gubanga bwe gutyo nti mwagala kutuula ku makubo bino ebintu wammanga mu bikuume era ndowooza sheekh mu kubajjukizaamuko katono twagamba nti tugaziyemuko ku kkubo tuve kuli kwennyini ku kkubo tusobola n'okudda ku lusebenju oba tugambe nti ekkubo liri eri naye muli awo ku kifugi muli kati okukisika obulungi kati ffe wano ku salaamu we tuli tuliraanye ekkubo erigenda wa ekamwokya bannaffe bali aba petrol station City Oil nabo baliraanye eki waliwo we baliira emmere nabo batebedde muki kati ffe tuyinza okudda just okudda obuzzaawo ku balukoni wali ekizimbe naawe obalwanga oli atudde ku kkubo kituufu era abo bonna balina obuvunaanyizibwa bwe balina okukola eri ekkubo eryo era twalaba ekisooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atubuulira ekisooka ghaddu albasar okuuma amaaso abaali naffe twagaziyaawo okusingako ku kigambo okuuma amaaso ne tulaba ekyokubiri kafful adha okutaasa obubi obuli ku kkubo kuno obutateekawo bulabe obutateekawo bubi obutateekawo bubenje buyinza kukosa banno bwe mukozesa ekkubo bw'oba obulabyewo okubujjawo so kiri bibiri obutateekawo ate bw'oba osanzeewo okubujjawo era ne tulaba n'abantu Allah be yawa empeera ennene olw'okuba nti yasanga akati nga kaliko amaggwa nga katini nenagamba kayinza okukosa abagenda okusaala n'akajjawo n'akateeka ebbali ekikolwa ekyo kyeyakola Allah n'amuweerako ejjana leero njagadde tugende ku nnyingo ey'okusatu era nayo twajogerako katini yali egamba ifshau salaam oba raddu salaam okuwa salaamu naawe aweereddwa salaamu okwanukula ki salaamu Sheikh Ali ngenda kugattira ebintu bino bisatu obyewuunyi eddiini yaffe bagiyita diinul islam erimu ekigambo salaam Allah abdu salaam okitegeera Allah yani salaam ekiramuso kye tukozesa okubuuzaganya assalaam Allah n'atukuŋŋaanyiza ebintu bisatu mu kintu kimu naye nga byonna bijjayo mirembe era ekigambo kino tukivumirira nnyo okuba nti omuntu asobola okuyimirira waali n'agamba eddiini busiraamu ddiini ya bannalukalala kiteeke ku muntu ng'omuntu gundi yonna lukalala naye leka gamba eddiini yonna busiraamu nti eddiini eyo ya nalukalala kubeera ne madiini amala osobola okusangayo omuntu ng'akola ebyo ebyawukana n'eddiini ye twali wano si twali wano twabadde wano eggulo Imam Kasozi n'akyogerako n'aleeta ku musajja Yosefu Kony oba Joseph Kony ye nga ne byatambulirangako Lord's Resistance Army naye agamba nti
ate ye eddiini ye tebagigamba mbu yabatujju yabayeekera yabanalukalala okitegeera kati so obuvunanyizibwa buno leka bwambale omuntu nga ye omuntu leka bwambaza ddiini yo n'okutwaliza wamu nti eddiini y'obusiraamu ddiini ya lukalala tubeera tutya eddiini y'onnalukalala ng'eddiini yaffe bagiyita diinul islaamu eddiini y'emirembe egisaasaanya efuba okulaba nti nno gitebenkera mu bantu ate ekyokuna kye sikugambye nti ne tv kwetwogerera bagiyita salaamu tv oba kitegeera leero tukuŋŋaanye naki na salaamu kuba bw'okitunuulira ku ndaba eno ey'okumpi bw'osanga munno omugamba otya assalaamu alaikum tuyinza n'okuba abamu tetumanyi ebigambo ebyo kye bitegeeza ti assalaamu alaikum emirembe gya Katonda gibeere gy'oli wa rahmatullahi n'okusaasira kwe wa barakatuhu n'emikisa gye amakulu agali mu salaamu manene era obwa sseruganda obuli mu salaamu okwagaliza okuli ku salaamu binene yensonga lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bye yatugamba okubanga tuyitirize nnyo okusaasanya salaamu kankuwa ekyokulabirako muganda wange omuzadde omwana n'ava ewaka n'agenda yavuddeyo n'okomayo ewaka n'obuuza Ashirafu aliwa ti Ashirafu maama n'aloopa Ashirafu yavudde wano saawa mmeka saawa 4 Bw'eKkubo akomyeyo saawa 2 omwana tannaba kola ki tannaba kudda akaseera ako taata aba yatumbidde dda omwana ne musooka ewaka omwana n'akeera okuva ewaka omwana mukonkona bw'ati atuuka ewaka ne bamugamba ejijjo gyawunyedde mukulu yakomyewo dda n'akubuuza obuuza oliwa omwana ono bw'aba mugezi aba alina okubako embeera gy'ateekawo egonzagonza taata ono abadde anyiize obutamubonereza oba obutamugunjula namugamba taata salaamu aleikum nsanyusa okukulaba akyo kyokka kale ebinaddirira binajjala asooka nakakkana mumbeeremu kuba salaamu alina ogiddamu tuyinza gamba nti nedda gwa wansi mumbeeremu oba endala salaamu yeeno olina okukola ki okugiddamu munnange egyo ogiddirira mungu gyayinza okuweera omutima ogukola ki ogusonyiwa agamba akaana kange kankole ki olw'amakulu gano nti assalaamu alaikum emirembe gya Katonda gibeere gye muli wa rahmatullahi n'okusaasira kwe wa barakatuhu n'emikisa gye eyeki ye salaamu hadithi gyanjagala tutandike nayo ku salaamu eyo yennyini nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina empisa gyatuyigiriza tugiteeke mu bulamu bwaffe bwe tugiteeka mu bulamu bwaffe tugenda kufuna emikisa sahaba gwe bayita Anas bin Malik radiyallahu anhu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jukira Anas ono yawangaala n'ennabbi emyaka 200 n'ebigambo bitegeeza yava naye eno bamusangayo oba baava bonna baava naye Makka naye yawangaala n'ennabbi emyaka 200 bamuleeta mwana muto nnyo maama we n'amuleeta n'amuwa nabbi n'amugamba oyo mukuwadde akuweereze myaka 2 oba myaka 10 ndowooza bwe mba seerabidde naye girabika myaka 10 kuba Anas balabika bamuweera Madina naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamala omuwa Anas n'abeera naye emyaka gye yabeera naye naye Anas yagamba siina kye nawulira mu nabbi si kivumo si kuboggolera yadde ekikolwa kye nakoze
tilwaki kino wakikoze yadde kyessaakoze lwaki kino tewakoze eki tewakikoze kati nabbi yayina olujegero olunywevu ennyo ne Anas n'amugamba ebigambo bino n'amugamba ya bunayya yamuyita na mwana ya bunayya owange mwana wange idha dakhalta ala ahlika bw'oyingira eri abantu bo otuuse ewaka okonkonye ne bakuggulira otuuse ewaka ku geeti oba ku mulyango gwennyini ogukuyingiza ennyumba nabbi amugamba fasallim kino tokyerabira tola salaamu lwaki oyitoola salaamu yakun baraka alayka wa ala ahli baitika essalaamu eno gyowadde abantu bo nga akamalo bayingiramu yakun baraka gigenda kubeera mikisa gyoli wa ala ahli baitika ne bano bosanzewo n'abantu bo omusajja asobola okuva ewaka nga byalese ewaka tebisanyusa eziba zakameezi teyazitise obanga ntono tezimala obanga ntono bweba mwana nga mulwadde teyaleseewo za ddagala jamutabuseeko kuba Uganda ebiseera ebisinga ffenna obulamu bwetutambula butera okufaanagana naye nabbi atugambye bwokuba era bwe tuba tuva ewaka tugamba la hawula wala quwata illa billah ti Mungu byendeseewako okola ki obimanyi negwe w'amaanyi zengenze bw'okomawo banno bano batandikira essalaamu awo tugenda okutandikira tuli mu programu yaffe eno ya Daawa special ne prestige era nga tutunuulira obuvunanyizibwa obwo gwe nagambye nti tutunuulire ekkubo va kuona ayimiridde kuli kwennyini nnyini naye ndowooza olaba kati ensonga gye tuliko eya salaamu ewanvuye n'etuuka eyo yonna bagikutooledde ogizzeemu oba gw'ogitodde oba oli mu abo abasosolamu nti nze eyoyo sigiddamu akuyiseeko oba avuga mmotoka ayimiridde oba mu mbeera yonna oli mu batagiddamu ye kiki ekyebuzibu ekiri emabega wa salaamu eno byonna ebyo bye tulaba kkiriza tuwumulemu katono tufule obubaka ate tugenda kubanga tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo Spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Bw'eKkubo is a spirited and devoted advocate and champion for Uganda. His never-ending optimism, curiosity, and passion for all things Ugandan can be felt in every tweet and interaction. Amos also puts his money where his mouth is by investing in domestic tourism so that people get a feel of what Uganda has to offer. Amos, a grateful nation thanks you. You are unstoppable. MTN, the Unstoppable Network, celebrates you. Visit GreatLakesSafaris.com and together, let's support Ugandans like Amos who are driving our country's unstoppable progress. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, taso butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV.
Welcome to SourCon 2024, where extraordinary minds converge and aspirations take flight. A lot of the dreams you have not done is because you're physically constrained. Get ready to make your mark in 2024. SourCon promises to be bigger, bolder, and more inspiring than ever before. Get ready to elevate your career from good to great to unstoppable. On Thursday, 22nd of February 2024 at 8 a.m., we kick off with the Sales Warrior Convention at only $250K for all business development and sales people. And in the afternoon at 2 p.m., our keynote speaker, Bw'eKkubo. People in the practice of a skill or craft. You have to practice for $10,000 or more. Will elevate all professionals in the private sector, NGOs and government institutions, diving into strategies that will spark transformation in your professional journeys at only $250K. Must attend for everyone not in sales. CEOs and senior management teams, do not miss a breakfast with Bw'eKkubo on Friday, 23rd of February 2024 at 8 a.m. at only $1 million with the theme Leading and Scaling Your Business at the Age of Chaos, hosted by the tenacious sales warrior, Daniel Chaudhry. Our sessions are designed to provide you with actionable insights, empowering you to achieve unparalleled success at Kampala Serena Hotel. The race to excellence has no finish line. We can all do much better than we are doing now. This convention will give you nuggets and insights that will ensure you make your mark in 2024. Get your tickets now or call us if you would like to sponsor. Eno ye Salam TV. So ours pretty, taste it and love it. Prestige margarine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabi wa ba'd. Nkukulisaayo mubaka obatufunye ensuubira nti obadde bwa mugaso nnyo gy'oli ddala nno ate era n'enkwaniza mu kitundu kino ekyokubiri. Nkujjukiza Prestige Margarine akusaasaanyisibwa oba akubunyisibwa banno aba Chapa General Enterprises. Wali mu Kikuubo shop number 3 mu Kikuubo ogenda okutusanga era Chapa General Enterprises ffe tulina n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa waka. Butto tumulina teekako toosi ono akozesebwa mu kwoza sabuni wa buwunga. Tulina nala noodles zino nungi nnyo zino zolaba zino nala nala noodles nungi nnyo nyiri ddala zirieko. Sabuni anaaba ono tukozesa Lanzo ate nga ali mu bika ebyenjawulo. Ayoza abeera jjama bw'obanga oyagala wa kitole obunga abeera to. So byonna ebikozesebwa waka ogenda bisangayo bibiriiti Chapa General Enterprises. Kati gwe ayagala mu bungi kusuubula jangu shop number 3 wali mu Kikuubo. Ate ayagala kimu genda mu dduuka oba mu supermarket ogenda kubanga obifuna. Naam, Sheikh Muhsin, tugenda maaso n'obuvunanyizibwa bw'ekkubo eri abo abalikozesa era nga watumuliddemu nga tunaatera okumaliriza ensonga ya salaam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natukyali ku salaamu eno era ku kkubo kuno nti ku kkubo kuno tutera okutambula n'osanga muganda w'omusiraamu oba mu mmotoka nomuyisiŋŋanyo oli mu mmotoka omanyi salaamu y'ab'emmotoka nga beesanze kiti awuwadde salaam kiti yesalaamu ate kwe kwebaza kw'ommotoka oli wamugamba wayimpa kukubona namukkiriza natayira ng'alina okamwana kati osanze munno ku kkubo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza n'agamba inna almu'mina timazimu mukkiriza idha laqiya almu'min bw'asisinkana mukkiriza munne ku kkubo fasallama alayhi namuwa neki n'essalaamu wa akhadha biyadihi namuwa n'omukono fasafahahu ne basikanganangako mukono
tanatharat khatayahuma kama yatanathar wariq shajar. Onti omusiraamu omukkiriza n'osinkana mukkiriza munno mu kkubo n'omuwa salaamu ne mukwataganako ne muki ne mukono. Nabbi atugamba ebbanga eryo lye mumala nga mwesise mu mukono amazambi gakola ki? Gakunkumuka. Nga bw'olaba ekigambo kikunkumuka kikoze bulungi. Gakunkumuka nga bw'olaba ebikoola bwe bikunkumuka nga biva ku muti. Lwakuba munanga abantu abamu balinamu engezigezi. Omuntu omusalaamu nakuwa obugalo buno. Anti munakutte mu kisumuluzo kya moto. Lwakuba munange nawe bakakukola naye ng'obuleeta. Ne Nabbi salaamu gyatugamba okuwa muno n'omukwata mugalo omukwate kibatu kino. Ate mu mpisa z'okuwa salaamu omuntu omuteeberamu bw'oti. Oba omunyoomye oba omuntu muteeberemu bw'oti. Ze mpisa za salaamu omuwa omukono ate musika mumwenyemu leka Nabbi akitugamba nti n'osanga munno n'omuwa omukono nemuwa salaamu nemwekwatako mu ngalo, Allah subhanahu wa ta'ala akunkumula amazambi gammwe. Tegeza abasonyiwa. Okusonyiwa Katonda kwasonyiwa. Twalamu ekifaananyi omuntu n'agwa ku muti oguliko ebikoola ebibisi n'agunyeenya bw'ati waba alina amaanyi nebiika bwe biti. Kati enjiika y'ebikoola ebyo gye bikunkumuka okuva ku muti nabwe ekiti amazambi. Kati abakulira emabanda Butambala ewaffe kibuyaga nga yazze obulungi nga waliwo omuti gwagasiya omusizi biki Sheikh yoga ebika by'emiti obimanyi? Byonna ffe tugiyita miki. Tugenda ebikoola byonna tubiyita ebikoola. Kaakati kibuyaga najja mungi bwa nanyenya omuti n'olaba nga bikola ki? Biika bikunkumuka. Kati nekino bwe kiri kyolaba ng'ekitono okutola butozi salaamu temukwataganako mu mukono mwenye ne munyumya. Amanyi lwaki Mungu salaamu eyo agiwa ebyo? Tahiyatan min indillah, kyekiramuso Katonda kye yasiima naawe abatonde be. Ekintu buli kyonna bwe kivanga kiva wa Katonda kiba n'enkizo. Sheikh salaamu etulemera ku ki? Fe abatambula ku makubo n'ovuga akagaali ko bwoti n'oyitako ku munno n'otamunyiga. Biyinza okuba ebizibu ebisingagana, biyinza okuba ebizibu biyinza okuba ebizibu oba lunkulu oba okwemanya oba okulaba nti oyo yateekeddwa okumpa salaamu. Ate Nabbi obusiraamu buno butulaga nti omuntu ate asinga obulungi yoyo atandika ne mune salaamu. Naye abantu oli asobola okubeera naga ono nze musinga yateekeddwa okukola ki? Okumpa salaamu. Kati nemukomekereza nemuyitako nga teri awadde salaamu. Kati embeera za salaamu okuba nti ani ateekeddwa okusooka munne ayita ku bantu abangi yabawa salaamu so si bo muwa salaamu. Kuba egenda kubeera zigenda kusukka mu salaamu ey'omuntu onoomu atoolera abangi. Osanze basajja bakulu oba musajja mukulu gw'omanyi nti ansinga emyaka ali myaka gya mukadde wange gwe ng'omuvubuka lekate kumulinda yakutoolera salaamu tuuka waali muwe salaamu. Omutoko ku myaka toolera omukulu. Bwe mwenkana gwamanyi obulungi bwa salaamu sooka munno. Oleme gamba ye alina okukola ye alina okuntoolera. Salaamu eno lwaki
erina okuyingira mu biramuso by'ekkubo lino. Omusajja ow'amagezi yagamba inna al-la'ima biqubhi al-qawli ta'rifuhu wa bilhiwari tiba'u an-nas tuktashafu. Munti omuntu omubi biqubhi al-qawli ta'rifuhu, mu bigambo bye bino ebibi okola ki? Mumutegeerera, omumanya nti ono nno ebigambo bino byayogera si birungi, ayinza okuba munda ye si muntu mulungi. N'agamba wa bilhiwari tiba'u an-nas tuktashafu, n'emboozi eno gye tunyumya ne bannaffe. Sheikh Abdussalam oli otya? Ndi bulungi. Emboozi eno tiba'u an-nas tuktashafu, omuntu kyawulira munda kivaayo. Bwe kiba kirungi nakwogerako ekirungi, era bwe kiba kibi nakyogera. Kitera okutuuka ku bantu, abantu ne babaako we bali ne banyumya emboozi yaabwe, n'oba wayogera ekigambo ku munne era ne bamukubira esimu nti gundi nno wootabeeredde wano munne akwogeddeko ekigambo. Kiyinza okuba kirungi oba kibi. Kati mu mboozi ezo zetunyumyanyumya ekibooziboozi, omuntu Mungu asobola omwogeza ekigambo n'otegeera kyawulira gy'oli mundaye. Ayinza okuwaayiriza, ayinza okukutemerera n'okwogerera amafuukuule. Kati ebyo byonna Mungu abitujjako naki? Na salaamu. Osanze munno mu salaamu, kitegeeza onamuwa salaamu, okugeya togenda mugeya. Bonamuwa salaamu bingi byogenda okwerekereza olwaki? Hadithi zinjagala tusembyeyo ku salaamu nga tetunagenda ku kyakuna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, temugenda kuyingira jjana okutuusa nga mumaze okukkiriza. Walan tu'minu hatta tahabbu, era temugenda kubeera bakkiriza, temugenda okutuusa nga mukoze eki? Nga mwagalanye. Nabbi n'atugamba ala adullukum ala shay'in, mbeeko ekintu kye mbabuulira, idha fa'altumuhu, ekintu ekyo mwe bunaaba mukikoze, tahabbabtum, mugenda kwagalana. Basahaba ne bamugamba bala ya Rasulullah. Of course bonna bali baagala ejjana. Kati kitwale naawe gwe oyagala ejjana nti tojja nno giyingira okujjako ng'omaze okukkiriza, ng'okola omukkiriza byagamba naki, ate era tojja kubeera mukkiriza okujjako ng'omaze kola ki? Kubeera na mukwano. Mwagalane ne banno. Ate temugenda mbabuulireyo ekintu kye munaakola okwagalana. Basahaba ne bamugamba bonna bala ya Rasulallah, kitubuulire. Nabbi n'abagamba afshu salama bainakum tahabbu, nti muweŋŋane salaamu, musaasaanye salaamu, tahabbu, mugenda kola ki? Kwagalana. Ate salaamu eno Sheikh twagivunula n'ebintu bibiri. Salaamu eneetoolebwa ne salaamu ey'ebikolwa. Waliwo etoolebwa n'ey'ebikolwa, ate ey'ebikolwa yebeere. Tufunyemu obutakkaanya. Mubadde mmanyi etoolebwa okutoolebwa. Tufunyemu obutakkaanya. Njagala kugatta. Mu Luganda kye tuyita okugatta. Tekiŋŋaana genda mu kikuubo ku Chapa General Enterprises, ku dduuka namba 3 Rafiki Building, neŋŋamba bensanzeewo mumpe zonna eza Chapa. Ugamba nti munkolere package hampa ku byonna ebyaki, bakuteeremu ttiri, bakuteeremu kasuku, bakuteeremu ttoosi, bakuteeremu nnala, bakuteeremu byonna ejjule bulungi. Ti Sheikh Abdussalam namunyiizizza, namwogeddeko ebitaanyumye, nendeeta ampa eyo nenkola ki? Otodde salaamu.
mirembe kichoge otodde oloba otodde kati ate bw'ogyongerezaako ebigambo kiyitirira bibiri byonna nakola ki nkuwadde essalaamu ey'ebigambo nkuwadde n'essalaamu enkalu ey'okulaga nti yadde twafunyemu obutakkaanya naye saagala butakkaanya buno bugenderere kabukome wano kankugatte tegerekese ekyokuna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugamba ku bantu abakozesa ekkubo al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar ku kkubo kuno kozesa obuvunanyizibwa okulagira empisa ennungi era beera wabuvunanyizibwa okugjawo empisa ki embi Umar radiyallahu anhu fenna tuyinza okuba tumanyi oba twali tumuuliddeko yagamba ekigambo kino n'agamba man arada nti oyo yenna man arada an yanaala khayriyati hadhihi al umma falyuaddi shartaha nti oyo yenna ayagala okufuna obulungi Katonda bwe yakuŋŋaanya mu kibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar n'atugamba falyuaddi shartaha kirungi omuntu oyo atuukirize akalombolombo k'obulungi bwaki bwa umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'oba oyagala okufuna obulungi Katonda bwonna bwe yateeka mu umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuukiriza akalombolombo k'obulungi obwo fenna tulina okubuuza kaliwo akalombolombo Katonda kiyateeka ku bulungi bwe yakweka mu kibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye aya Allah atugamba atya kuntum khayra umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Unti abantu ba umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwe abantu abasinga obulungi ukhrijat linnas mwajirwayo okubeera ekifaananyi eri abalala kitegeeza ffe tulina kubeera kifaananyi kirungi oba ekifaananyi abalala kwe bakoppa nabbi n'atugamba na Allah n'atugamba olwabino wammanga yensonga lwaki Allah abafuula ekibiina ekiki ekirungi ta'muruna bil ma'ruf abantu mbalagira okukola ebiki ebirungi watanhauna 'anil munkar nemuziiza n'ebiki n'ebibi watu'minuna billah nemukkiriza nani ebyo ebintu bisatu wammanga oli wabikola obulungi bwonna oli omulabi akuyitako kukkubo akutta akaana agenda akawalabanya ate kali ku saidi eno era eyita emmotoka n'omugambako kati owange omwana naawe omwana muto ekisooka tomuwalabanya bwotyo ekyokubiri omutambuliza ku ludda lubi oziyizizza empisa embi ebadde ekolebwa eno ate n'omulaga n'ekituufu ekiteekeddwa okukola sinaki nti oziyizza ekibi ekyandizze kuba oyo omwana bw'agwa mu mmirayo wa booda mu mbeera yonna aba agenda kuva ku mukono gwa maama oba ogwa taata omwana gwe kkolansi bwe ndaba ayambadde akakete ne mugambako oba okoze bulungi mba sitambulidde mu layini eyo oba otambuliddemu eyo layini kuba ate munange subhanallah abantu abamu beewuunyisa ayambala akantu ako nga kampi bulala bw'ayita ku bantu n'atandika atokasika naye nga yavudde ewaka ng'era akimanyi nti kenyambadde kampi n'obubi tekasaana kubeera mbantu natandika okujaba ati okasikasi bangamba abaana b'omu kiseka bo bakikumalako osika kaki weyambadde tukalaba kati olulayini lw'ekiseka olulwo naawe baana baggala gyabo bonna obeevuma ate bo bamanyi ebigambo byabwe kyawulira ku mutima kyayogera kati nabbi tugamba ekintu kyokuna n'ekyokutaano
al amru bil ma'rufi okulagira ebirungi wannahyu anil munkar n'okuziyiza ebibi. Okulagira obulungi buno busookera ku ggwe ng'omuntu, beera mukozi wa buki wa bulungi, kuba buli lw'obeera omukozi w'obulungi ne bano boolagirira okukola obulungi oba obagondezza, oba bajjagamba munnange omusajja atulagira okukola obulungi naye akola bulungi, naye bw'onaaba okola bubi ate ng'abantu obalagira okukola obulungi bajjagamba yiyi lwaki teyeesookerako ye kennyini. Wannahyu anil munkar tekigwana, kimanyi wano era twakyogerako. Gavumenti yaffe yatuwa eddembe, naye waliwo eddembe lye baatuwa nga tulikozesa bubi ng'abantu. Bannaffe abatunda emizindaalo egikola ku mikolo wali obayiseeko okwo? Ntera kubalaba wano wansi wa Kisekkaawo. Aha, kati abo nno bono bayinza okupapali kale oba wo already we bali wawoggana. Kati kitegeeza bw'oba oyagala emizindaalo giwoggana ate olina kuwogganya nnyo gye batasobola kukkiriza. Naye eno ebbali w'ekibuga omuntu akwata emizindaalo gye bateeka mu tenti y'olukumi ne bateeka ku nsonda n'ensonda n'agiteeka wabweru n'asumulula. Eddembe liryo munnange, naye eddembe lyo tulikozesa bubi, kuba ekkubo tulikozesa wekka. W'owoganiza ebintu ebyo wayinza okubaawo abalwadde ng'eddoboozi eryo erinayitirira lijja mukola bubi. Abamu libakosa n'okuwulira ng'oli bw'otawoggana tagenda kuwulira. Nagamba weeyogera nnyo okuwulira nga netweri wano kumpi, akawulira kaafa dda, eddoboozi erya wansi tasobola kukola ki? Kuliwulira. Olina kwogerera waggulu nnyo okubanga eddoboozi lyakola ki? Aliwulira. Kati ebyo byonna biyingira mu kulagira obuki obulungi n'okuziyiza okukola obubi, kuba ate Mungu obulungi bw'alina omuntu buli lw'oweereza community obulungi mu mbeera emu oba endala, obulungi buno budda. Buyinza obutakuddira nga ggwe omuntu naye ne buddira abaana bo oba abazzukulu. Wano mu Uganda tewaliwo abantu nga baliira ku bajjajjaabwe, baliira ku baganda baabwe, baliira ku bakitaabwe. Olw'obulungi bwe baakulembeza okukola bajjajja bataata abooluganda mwe ne mujja. Oli mwana wa Sheikh yali mpungu. Oli wa Sheikh Bakasambe. Okitegeera? Oli wa mwali mugudi. Oli wa ekyo kyokka. N'akuwa kyatandikuwadde. Olw'erinnya. Olw'okuba nti oli muganda wa gundi. Nze lumu naliko ne musajja mukulu ne mweyanjulira nambuuza gwani. Ne mugamba nze mugambe Muhsinu Samaha. Nangamba oweddeyo, ne mugamba mpeddeyo. Abaana b'omulembe guno mutumenya ebyo si bye njagala okumanya. Oli myaka nkuzukuza buzukuza mbuulira erya kitaawo. Abamuno ayogera lya kitaawo bali ajjajjaawo. Saalya bintu nga maze okwogera erinnya neŋŋaana singa kalire nasoosezza. Oba kitegeera? Naŋŋamba kati awo nno okutegedde oyo omuzeeyi wo bataata bo ng'omusajja mmanyi oba ntegerekese. Kati omuntu osobola okuliira kwabo abaakola ki? Abaasooka. Kati tufunewo ekigambo nti leka kukola bulungi ng'osuubira nti obulungi buno ngenda bufunirawo. Osobola bufunirawo naye bw'otabufuna kakasa bukakasa nti ku akawunti yo olina ssente zewakola ki? Ate era manya nti obulungi buno bw'okola tebugenda kukoma ku ggwe. Tebugenda kukoma ku ggwe. N'obubi buno bw'okola emize nakyo gye tegijja kukoma ku ggwe. Giyinza okukosa n'abajja. Gikoseza ddala. Kati nga tonnaba kugamba nti kirungi okulagira okukola obulungi n'okuziza gwe kennyini sooka kola obulungi. Bw'onaakola obulungi ne bano b'oyagala abakoppe ogenda bagondeza omulimu.
omusajja ono atulagira obulungi kuba naye akola bulungi. So ebyo ebitaano okukuuma amaaso, okugyawo obubi, okusaasaanya salaamu, okwogera n'okugiddamu, okulagira ebirungi n'okuziyiza ebiki, ebyo byonna biyingira mu buvunaanyizibwa bwaki bw'ekkubo. Ebigambo byange ebisembayo nsaba Allah omulungi bannaffe bonna be twatandise nabo batandika puroguramu eno, Allah abayo bulungi. Edduwa gye twabasabidde Allah ajanukule. Ne bannaffe bano abacapa simanyi oba abatulaba bano ebintu bino bakoma birabako bulabi ku TV, naye nkakasa ababikozesa ewaka mwana tu biina enjawulo. Biina enjawulo kibulako ewaka abewaka tebambeera bulungi bintu byaweddewo. nina bakomando bange abaagala nala anti dakiika 3 nala aweddewo bintu birungi. Toosi oyo mufuba okola nti kiri ekinolo kiri ekibeere ekya kiro 10 kiro 5 ziri 5 ekyo n'ebirala akola bulungi. Tumwebaziza nnyo Sheikh Muhsin olwa irimu gyatuwadde olunaku olwaleero. Nzikiriza nkozesa omukisa guno nga neewola ku budde obwa chapa obwa prestige okubategeeza nti insha Allah ennaku z'omwezi nga 27 lugenda kubeera lw'omukaaga nga 27 insha Allah bayita tubeere ffenna emabanda Butambala nga tusabira mukadde waffe okusaba okwawamu ate n'okutulaga oyo agenda okuddira abaana bonna mu bigere kudda mu bigere bya Sheikh lunaku olw'omukaaga insha Allah nga 27 omwezi guno mabanda Butambala. Mwenna bannange mbayita obudde bwaze naye nsuubira nti ajja kunzikiriza okubukozesa insha Allah kuyisaamu ekiranga ekyo. Abantu lwaki twabagamba bugambi Saturday esembayo mu mwezi guno insha Allah lwe tuli emabanda insha Allah Rahman. So ours Pretty, taste it and love it. Prestige margarine. Eno ye Salam TV. Better steady, be better. 7 out of 10 of us have lost a substantial amount of money to fraudsters. Money we could have used to pay rent, invest in small businesses, clear fees, or send to mama in the village.